Oye, chicha. Ndifikiriwa kiri sana. Buza kukula ku makula TV. Abandaba muri mutya jera gye mutusaako engalo. Ate tuli wano Lugogo. So far enteekateeka ziri zitya zitambula zitya nakutulayo ntono nnyo nga lumungu enteekateeka tuli mu kuwanikayo stage waggulu. Temanyi by tomorrow stage ejja kuba emaze okugendayo. Ekirala na meeting wano ne security. Tulina ne press conference ne security. Yeah. Basically gwe mulimu gwe tulina leero. Omuntu ali wakayinza okwebuuza this year guno mwaka wagenda kubeerawo njawulo ki bw'oba oyinza omuntu alaba kusinza ku kyozo z'okola emabega njawulo nene nnyo olwedde esookera ddala wali twali ku hotel Africana wantuli Lugogo cricket over mu kisaawe so kitegeeza nti eno show nene kweri kuviira ddala mu nteekateeka kuviira ddala ku venue paka ku nteekateeka stage mataala n'omuyimbi kennyini ayongeddewo music so enjawulo weeri tekisobola kuba kyekimu. Oli aligambye tuli omwaka fiiki twali tusubidde okugenda ku Africana oba ku Serena lwaki wakoze choice ya cricket lwaki choice eno kubanga nadde njagala nkola ekintu ekinene nga kiri better nkola Africana mba nzemu nenkola ekintu kyekimu tusubireko surprise acts okubera mikwano gyokuba bayitirivu tunuulira nga fiiki bayitirivu olwa bajja aba international act as surprise or something. Surprise saagala kuzoogera ku mpewo naye nga weeziri tuzisuubire. Yes. Ate Kampala kuba big wigs betusuubira bali mu liigi n'okwambuka bonna buli mukwano gwange namuyise kuba guno mukolo gwange so anyone who is related to me oba buli kyali wange oba buli asobola okubeerawo they are going to be here. Fiki enyimba z'okoze this year nnyingi waliwo yangamba nti twasubira guno mwaka Fiki okucrossinga borders okuba nga Eddie Kenzo gwomu ku babbi batunuulidde okugenda ku international market. What has delayed Fiki Fameika as a brand buli omu gyalinamu essuubi crossing borders okuyitinga gye balina gye bakusuubira okubeera. Nze nakulosinga dda border nazikrosinga mu 2018 naye we neechekinga ng'omuntu kati wano olaba kino kyendi mukola kati kino kyendi mukola kiri international ekivulu kino kyendi mukola olwedde ndi mu crossinga border ate ng'oli mu Uganda ate nga ndi mu Uganda so crossinga border tekikwetaagisa kusooka kufuluma kugenda mbw'oba okola show e Nigeria gyotalina bawagizi wabula kola show ewamu mu Uganda ofune amaanyi n'omu Nigeria gasobola okwegomba gyatasobola kukola waabwe. Ate bo bazikoze ne wadde ewaffe Uganda amaanyi kati nze ndi mu kusinziira wano ninde enkola ewaabwe naye nga sirina gikola wano sirina borders nsobola kuloosinga bo bali mu mutwalo nanti kati songezaako kugamba kati ndaba nga nimba njagala okukuba O2 sirina ntandikira gamba nti njagala kuba O2 nga sisobola kukuba Lugogo cricket off kategedde omala kakasa wano okulosinga wabeera era omuntu yenna waba atwagaliza okufuluma eggwanga lino tukulosinga borders basooke batusapootinge wano ewaka okitegedde kuba nze nsanze abantu nga baŋŋamba kati awo mba nsobola okugenda n'enkuba ekisaawe e Tanzania basobola oli bw'akigamba ekintu ekyo kikuyisa kitya ng'omuntu ayimbidde ate kimpisa bubi kuba buli muntu alina endowooza ye nze mmanyi amaanyi gange mmanyi n'abawagizi bange so yebeera ndowooza weyo omuntu naye kyemanyi nti bwe tukola sheno nebeera successful egenda kukola ettaffaali ddene nnyo ku ngeri gye tusobola okwongerayo omuzannyo gwa music industry yaffe wabweru w'eggwanga. Kiki ekibulamu okukola ki okakasa oba ekifo kino okujjula kubanga bangi abazze ne bagezaako okubawo ne wagaana
tulowooza nti obuulyawo amaanyi gaabwe gamatono naye nga bodda mu bantu amaanyi gaabwe gamala. Lwaki wano wagaana omuntu oluusi n'aluzinganewo obuye? Sijja kwogerera abantu balala naye nze wano ngenda kukubawo. And the big collaborations okuva Africa n'abayimbi bali international. Yes, byonna naye nasooka ne mbiteeka ku pause sinzira kali ke nkugambye. Ndaba sirina gye ndaga wabweru wa ggwanga nga sinnafuna maanyi wano waka. So njagala nsooke nkube Lugogo Cricket Oval ntandika okulowooza ate O2 ate biki ebyo oyigezeemu ate Nigeria waliyo ekisaawe ate biki. Yes, so focus yonna nasooka nenjiza ewaka naye nga nze ekigere kyange ekimu kiri wabweru wa ggwanga nakifulumya. Exactly. Wabula balinze kulaba step gwenga gwe ekigere kiri naye mu maaso g'abantu tebala kirabo kitambudde anti kati bagenda kirabira wano after one. Stage gyazikolera Olugogo oli oke nayo oli contented nayo tenagwa oyagala anti tekitenaye nategeka ekisinga kyoyagala kye. yes. Ebigambo ebisembayo batumaliza eri abantu bakunge abantu bano tuddawa tugenda okuyitako mu diti abantu bakunge nga tumaliriza. Mpita abagizi bange mwenna mujje bambi mu bungi tujjuze ekifo kino tweyongereyo n'olugendo lwaffe. Mbebaza okumpagira okuva gye tuvudde paka we tuli leero. Leero mbayita mwongere mu supporting tulage amaanyi tulage eggwanga lino nti tuli b'amaanyi. Then omuzannyo tugwongereyo tugende paka ensi yonna etuwulire naye amaanyi galina kutandikira wano waffe waka. So mbayita mujje mu bungi tujjuze Lugogo Cricket Oval osanga omwaka ogujja tujja kukuba O2 naye tetujja kugenda mu O2 nga Lugogo etulemye. So mbayita mujje mu bungi tugenda kuyingirira ordinary mitwalo 2 VIP mitwalo 5 emeza ya million 3. Wandekere milioni zo 2 nsigaze oba wanje wandekere milioni 2 nsigaze oba milioni ezo 2 tuziguliramu ababisi ticket bwogambye kakiwedde kale ewaawo.